Tuggussa Enssonga. أنا كلام حليمة أنت ساكت. حليمة omwana wange Akoomyewo omwana alina abaana be abaana bola babavuuka awo baana be naye buli omu eyabadde ku Halima n'oli ne bwaba yateekayo butesi kifaananyi mwebaza neneebaza munnamawulire ngwako ne mu kifuba taata embeera yeyo eriwo Halima amaze okubeera nga atonnya ku ttaka lye Uganda. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. أنا كلام حليمة أنت ساكت. حليمة أنا بابا أنت. Oluvannyuma lw'okutindiga olugendo wano we twogera tumaze okutuuka mu Halima. Maama yeetegese dda ne famire okulaba nga twolekera ate ku airport. Wadde bwe tukuttemu naye nga tukkiriza nti tugenda kubeera nga tugwa mu time yennyini watuukira. Tiketi yasomye nga ssaawa 6 ajja kuba nga ate alandinze ku kisaawe kyawano e Uganda naye nga masanyu meereere era nga bw'olengera. So utamala awatali kumala budde tuze tiimu nnene nnyo. Mukulu sooka ojja otubuuzeeko. Kale taata kuliko ekkubo awantu eno ku luli nalabanga okumpi ate ku luno ndaba walako kubanga ku bbanga nange lyempisa eno ndabye nga olugendo lwa wala nnyo naye alhamdulillah tutuuse mama Halima. Ate twebaza nnyo Katonda tutuusize obulungi. Tuleke nga tweyongerayo n'ebisingako tujja kubanga atubiraba ku SB4 Media. Maama
ku luno ng'oli mugumu nnyo nga akanyiriro otaddeko. Nsanyusa okubalaba. Mama naffe tusanso. Mwebale kutambula. Olunaku luno twalulowoozaako twali tutudde wali ngamba buti olunaku ne lukeera nga mmotoka zikunonye tugenda ku airport. Olunaku olwo nali sirusuubira ku lw'embeera mwana gye yalimu. Naye bwe nawulidde nti Halima alinnya ennyonyi nagumye. Ne njukira olunaku lwe waŋŋamba nti Halima ajja kutuuka, bujja kuba bwe buti ng'atuuse. Ne neebaza aba TikTok bonna abambeereddewo. Neebaza maama Fiina okwogera ng'omukyalo omuzadde. Wabula aba TikTok kanfukamireko ne wansi. Beebale nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala. Kuba sirina kye nnyinza kubawa era sirina kye nnyinza basasula. Naye buli omu eyabadde ku Halima ne oli ne bw'aba yateekayo butesi kifaananyi mwebaza. Ne neebaza munnamawulire ngwako ne mu kifuba taata. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukwano gwe mundaze nze sigumanyi. Abaana ba TikTok bonna abali ebweru abayaniriza Halima ng'avudde mu kkomera, abayaniriza Halima ng'avudde ku embase. Buli omu yakola kyakoze ku Halima, mwebaza. Siina kye nnyinza kwongerako kirala. Olw'embeera gye ndimu nti ndi wa pressure, sijja kwogera bingi. Maama tukunonye tugende ku airport. Tukunonye tugende ku airport. Tulabe nga twaniriza Halima. Ngumye kuba buli kimu bakiŋŋambye nti nnina okuguma, naye nja kuguma mbasanyuse ndeke kuggwamu maanyi kuba mumbeereddewo okuba nti ntuuse wano wendi. Bangi be mbadde ngoberera naye nga sibamanyi, naye nga ndaba banjiiriddewo omubiri. Nzaani maama wa Halima gwe mukimye eno mu nsiko era nzaani ali okukima Halima. Nzaani ali okukima Nnaalongo ku airport nga mulamu. Wadde bazzukulu bange tebaliiwo baagenda naye era asigala ani Nnaalongo. Mukama wa buyinza. So katu ajati tukulamusizza. Kalese. Olunaku luno mwebale kubeererawo maama. Bannange nammwe mwebale mmwe musinze. Mutulwanidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mulwanye. Olunaku luno walulowoozaako? Tekyali kyangu. Era oyo baaba wange. Okukiŋŋamba nadduse 10 nga mpulira sikikkiriza. Era nabadde sikirowooza nako lisobola n'okutuuka bwe kityo. Bw'obeera? Mbeera eri nakifuma waggulu. Tuli mu kugenda tuli mu budde kojja tusanyusa okulabako. Nange nsanyusa okubasanga. Lunaku lwa Halima. Mwebale kubeera nga mugumya maama. Kale ssebo nammwe mwebale kutugumya era mwebale nnyo bye mbadde nga mutuweerezaako kubanga tubadde tubiwuliriza ne tubeera bagumu. Kojja olunaku luno lukulaga ki? Tukkiriza nti Katonda gy'ali akola akyali mulamu oba yatwerabira? Olunaku luno tukkiriza nti Katonda gy'ali akola era tatwerabiranga wabula engeri gye tuteekamu naakane ne tugaa nti ate omanyi bulijjo baga nti omugumiikiriza abeera naani era nakaakati Mukama Katonda ali naffe. Olw'obudde ndowooza tugenda omukulu ono kata atubuze yatulwisiza mukubo singa twatuuse dda. Ku SB4 yandwisiza kubanga nze natuuse munakifuma saawa zibadde 2:00 n'enyimirirawo mu kkubo n'enkuuma
twagala twebaze Katonda kulwa ebintu bya Halima bibadde si byangu nga ekibiina kyaffe tugezezaako nnyo kulabika nga Halima akomawo kubanga tuvumiddwa batusibyeko batutiisizaako buli kimu naye ne tugamba nti tujja kuguma tulabike nga Halima akomawo waka ate nga ali bulungi mu mbeera esanyusa era tubadde mu communication kuva actually Halima fe yagenda otutuukirira nga tanaddukana mu kiyumba kya boss we ne tubeera nga tumu advising nga tumu encouraging nga tumu situation yonna kutuuka mpaka we yatende walirwa n'agamba nti nemereddwa nadduka era ne tumunoonya nga amaze okudduka ne tumufuna ne tufollowing ensonga ze mpaka mu budde buno naye twebaza Katonda abaddewo naffe era tukoledde ekyamagero kubanga kino kyamagero kyennyini batuuka ne bamusiba ne tugamba te situation ne tugirwanako ne bagamba wuuyo ate embasi emukutte ne tugamba nedda tujja kulwana mpaka embasi yatuuka negamba nedda Halima agenda ku deportation kono okulwana okwo tukukoze nga twetaaga Halima afune obwenkanya bwe naye alhamdulillah twebaza wakitiibwa Allah Halima ali mu kkubo era musanyufu naye okujja okumitinga maama taata n'abalala banga naye abadde akikabiriranga buli lunaku era nga bw'abadde agaba nange maama n'amulaba kweri n'akomawo Uganda naye ne tumugamba beera mugumu awali Katonda buli kimu kikola ate naffe nga ffe abantu tujja kulwana ekisoboka naye alhamdulillah Halima akomyewo era nsaba tugende tumwanirize mu bitiibwa bye nga ye omuntu omukulu ono naye akoze ku kyantambula era nga lo kampuni yaffe yo yeyamegamba nti egenda yeyogereko egenda kutambuza naffe aba Lucas Airport Pickup tusitukiddemu tusobole okukima Halima kubanga ffenna kitukwatako twatandika naye embeera twali naye nga tugiraba nga nkyali Saudi nga tumupostinga ng'embeera yonna tugimanyi kati nakomyewo nenkola Airport Pickup nensalawo ntandikire ku Halima ngenda kumuleeta mpaka waka. Amin, tweyanziza nnyo taata. T-shirt zaffe ziruwa maama? T-shirt wezirisebo. Ya, omuyito Halima. Halima ndi mutowe. Oli mutowe. Muganda wange. Essanyu liri litya? Essanyu lyo lingi ddala sina wenyinza ganti likoma wano lyo lingi. Lingi ddala. So anyway, tweyanziza nnyo team gye tugenda okugenda nayo okuva side eno nene nnyo. So era tutandika endowooza okwepanga tudduke olw'okunokola obudde kuba ennyonyi bayisa 7 egenda beetuuse so bayisa 7 tulina obbanga weetuli tukozese ku bwangu tusobole okwanguwala tuwelokaminga omuntu waffe. Tweyanziza nnyo twagala okwebaza Mukama Katonda olw'olunaku luno olunaku lulungi era lwakedde ng'endala naye tuno lwakeddewoko nga ddwo lwanjawuloko. Tusaba Mukama tutambuze bulungi yonna gye tugenda okuyitira paka ku airport ate Halima tumwanirize. Twagala okwebaza gwe wenna ya postinga ku Halima eya commentinga ku posti za Halima eya sharinga ku Halima gwe wenna nga tetwawuddemu oba kibiina kyagundi oba kyagundi tetwawuddemu madiini tetwawuddemu ku kala gwe wenna banange tweyanziza nnyo tweyanzeege so twepange ate tubire nga twolekera ku airport. أنا كلام حليمة أنت ساكت. حليمة أنا بابا أنت. أخو محمد لهذه الدرجة شكلها ما شبتني. حليمة على كل من يجده
يقطع النعال على راسه ويرجع للبيت، لان احنا ما بينا حيل ندور عليه. الاوصاف طويله. Basada ndisivinze mukwano ndisivinze naye mukwano webalire ddala webale nze siina wenyinza nabbeebaza bbeebaza naye mwebalire ddala njafunayo olwebaza oba amaanyi nzije mbeebaze naye sawa zino tebanzikiriza nnyo ku ssimu naye mwebalire ddala ndi ku embaza ndowooza afunira n'akasosoka pia ondabye kanjeko ne katambaala olaba okabi mwebali nnyo beebalire ddala bannange essanyu lenzito. Amannya Natukunda Joan, manager Bikilala Property Services, mbanjulira estate yaffe empya eri Lungala kilometers emu okuva ku kkubo, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okooyo obupangisa oyagala fuuka Land Road, jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era bw'oba otwagala tukwaniriza, tubeera Kyengera ne mu town ku Itawa tubaniriza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Gy'esanyu & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.gy'esanyu.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Gy'esanyu & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Anyway, ku SB4 kwetuli tugende side za wali tumaze okubanga tutindiga olugendo tutuuse ku airport. Mama Halima tumulina ne tiimu yonna family nayo tugirina, tuzze okubeera nga tuwaniriza Halima ku ssaawa 7 ennyonyi emaze okulandinga. So mama, eno airport yaffe ndi musanyufu nnyo okuba nti ntuuse ku airport okwaniriza Halima ne ttiimu ye yenna ebadde emulwanirira okuba nga ndi nayo, bonna babadde bamulwanirira. Basanyukira okuba nti mumulwaniridde okuba nti tumufuna olwaleero n'okuba nti abantambuzza kuba tebibadde byangu okuba nti Halima olwaleero ngenda mufuna. Wakomadde okujjako wano ku airport? Ku airport sijjangawo. Gwe gusoose? Gwe gusoose. Baserekera ngera wadde.
saamuwerekera nga ndi mulwadde naye buli abeereddewo Halima yenna musabira mikisa myereere buli abeereddewo Halima yenna sijja kwogera nnyo olw'embeera gye nnina obutataataaganya mbeera abamperekedde kuba malamu maanyi nja kwogera kitono naye bannange mwebale nnyo abaana ba TikTok bonna abakyala bonna babadde ku TikTok abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala Kadama Voice yes bannange lawyer mutabani wange gwendi naye wano essaawa eno gwenyimiridde naye yambeereddewo tutukidde mu kaseera katuufu mama kojja kuliko olugendo essebo lubadde lutya olugendo lubadde lulungi era nsanyuse nnyo okulaba nti ntuuse ku kisaawe Entebbe okwaniriza muwala wange Halima abadde ambuzeeko wakumadde okujjako kisaawe wano Entebbe ku kisaawe wano Entebbe mbadde ndudde okujjirako ddala kubanga mpezezza emyaka egiwera 10 nga sijja ku kisaawe Entebbe wabula nga mpita eri bbali essanyu ligenda kubeera litya watya nokubamu akafaananyi ng'afubutukaawo kuba agenda kufubutukaawo ogenda kuwulira otya ngenda kuwulira bulungi nnyo 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 era sijja kubaamu naakani yonna mulinja kumanya bumanya nti Halima ayongeddwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri so tuyazanyu tuli wano mukulike ekkubo maama tulionye ssebo nammwe muli kulike essebo tekuyisezza litya ekkubo ate libadde ebbiri badde ddungi essebo nawe bira kubanga otwengako kubanga ojja tuwanirize ku Halima essebo Halima mwana ndi maama we muto ssebo muwebale nnyo mwebalire ddala ku kyonna kyonna kye mukoze ku mwana Halima mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama yekka Munyazi Mungu yalina obbateeramu obwangu abaddizeewo buli kimu kyonna 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 amagezi n'okutegeera byonna bye mukoze Mukama Katonda yabeera abibasasula tunaaba tulina essanyu ppitirivu okulaba ku Halima kubanga tubadde tetukyalina ssuubi naye mwebale nnyo mwebalire ddala amiina so twagala okwebaza ttiimu yonna yonna gye tuzze nayo tweyanza ttiimu ewomye omutwe mu lugendo luno nawe gwe wenna alwaniridde ku Halima okulaba nga akomawo tanafuluma wano ku airport tumulinze ne tutukidde mu kaseera akatuufu okulaba nga Halima tumulinda wano ng'afubutukayo ate era tumwanirize mu kitiibwa tugenda kubanga tufunayo tutulako tulinde afubutukeyo wali eri naye nga kisiibwa n'ettendo liddizibwe Katonda ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Anyway, wetwogerera ennyonyi eno bano bola babafuluma yennyonyi Halima mwajjidde wano tuli wano tumulinze okubeera nga ate tukyalinze okubeera nga ate afuluma wano simanyi mama bolengalayo bulungi wanabanga ave oba jangu bwe wati kuba twagala wali wafubutukira wali ng'omulabira ddala wano wagenda okubeera nga afubutuka mama kino mbadde nkirowoozezza naye nga noonya ne babigulagasira eno site yange so amaaso mama gabeere mu mulyango guli wonna w'omulengerera wano amateeka gakukkiriza okukola ky'oyagala osobola okuyitawo n'ogenda n'omwaniriza akkiriza okumusitulamu okkirizibwa kyonna okulaga essanyu lyo
kitegedde maama naye olina kubeera nga oli mu okkakkana. Nja kukakkana. Ate tetwagala masanyu gazaala ate ebirala. Sobola. Tukisazaamu mu linnya lya Yesu. Era ndi mugumu senga temuntuusizza wano. Naye ng'emuntuusizza mbasuubiza byonna bikkakkane. Naye nga nja kwogera kitono olw'okukuuma okuba nti nkomekkereza omukolo guno. Oba bwe nnaayogera ennyo ate nza ofuulamu puresha. Tusazaamu puresha kuba luno lwe lunaku olwalindirirwa. Kiringanga wonooba ng'oweredde omwana tuuse ku university ku graduation. Kati nja kumukuuma era paka mutuuse awaka we munzije. Ndi musanyu. Mr. Kenneth. Banaabamperekeddeko ng'ate nga bakomyewo nga balamu ate era Mr. Kenneth oyo agenze kikwasaganya yagenda okuva naye eri. Tumweyanza aveeyo bulungi tuddeyo n'essanyu nga lingi kyemwalwanirira edda tube nga tukikomekkereza n'essanyu n'eddembe ne Mukama abakulembere buli akoze ku kintu kino okulaba nti Halima atuuka wano n'ebizibu byayiseemu naye akomewo ku butaka nange mulabeko n'abaana be bamulabeko babenga nabo basanyufu ne taata we naye gyali abenga agamba ddala. Tetwakubuuzizzaako mu kusula wasuza otya? Nze seebase tulo nsejja balimba. Kyakuganya okwebaka maama? Kuba nabadde ndimu okugamba bannimba oba kituufu omwana gyali. Era neebase eddakiika ze neebase nze nozukkanga n'enkoko bazitutte. Wangi? Eddakiika ze neebase ngenzo sisimuka n'enkoko bazikoze eki? Bazitutte. Ani yazitutte? Simanyi. Kuba nnakuumiridde olunaku lwa Halima okuva ssaawa. Aseka ayinza okuba amanya yatutte enkoko. Ani yatutte enkoko? Simumanyira ka banneeyibbabe. Engeri gy'aseseemu nze nfunyemu okwekenga. Alabika yategedde yadde. Era kasamba olaba nga tutandise okulya enkoko buli lunaku ng'omanya. Kubanga luno olunaku nabadde sirusuubira nga neebuuza bye baŋŋamba bituufu oba bannemba. Neŋŋamba sijja kwebaka, nyinza okwebaka nenva ku mulamwa. Naye ke weewunguddemu bw'oti. Ate ne banziba. Ono enkoko yazitwala. Maama enkoko ze zaala. Enkoko simanyi nange naye ndowooza ababbi bazze ku kyalo. Aba babyewo wekka gwe baagala bakasa bategere nti agenda salira Halima enkoko ne bazibba nange simanyi. Ndowooza kuba yabadde aguze nnyingi nnyo nga ziri awo. Tugenda kulya enkoko bannange ng'aziguze ekiyumba kyonna nga kijjudde. Naye mune tugenze okeera ku makyo gamba nti tusale nga mulimu yadde. Nga mwazitutte? Nga baasibye. Bade manyi nti nga baasibye tadde twenunudde. Nga tuli mu ssanyu lingi enkoko tuziguze nga nnyingi. Nga twagala laga mwana waffe essanyu. Naye we twazitadde ne bakamenyawo konna ne bazitwala. Ladde enkoko 20. Naye era ekiriwo kye kijja okumala. So tumulindeko ali mu kufuluma wali Mr. Ken agenzeeyo okulaba nga akikwasaganya then afulume naye nga maama Mukama w'amaanyi kuba wajjira nze saakisuubira. Wansuubizanga olunaku luno nga simanyi nti lulituuka. Era wansuubiza n'oŋŋamba nja kudda nga nkukima nga ndeeta Halima. Bwe walwawo okunkubira essimu ne ŋŋamba naye eyansuubiza ono lwaki tazzeemu kunkubira ssimu. Ne ŋŋamba owaaye kammulekereyo. Aba TikTok kasita njogera nabo embeera yonna ne bagitambuza. Amafiina naye yeebale kunneebaliza ku bantu yeebalire ddala. Ng'omukyalo omuzadde yeebale nnyo yeebalire ddala. So tumulindeko ko wano kyemmanyi takyawezaayo ddakiika ziwera 2. Era katu bano wennyini wetugenda okuyimirira
wano wetugenda okubeera nga tuyita okugenda okumwaniriza so maaso ku lutimbe nga tumulindirira. Anyway, abali ku SB4 n'abali ku live zonna eziri wano abisingako wano tujja kubyasanga ku live ku YouTube ya SB4 naye nga gwali eyo ku live ya Kamabe ali ku live ya Lucas ali ku live ya omukulu mwenna bannaye musheyalinge live eno fena tuteke mwenna mumanye nti Katonda akola ebyafaayo ate era nga wakitiibwa ekitiibwa kimuddire ate era agulumizibwe ekiseera kyonna. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ntuuse basala ndisiivinze mukwano ndisiivinze naye mukwano webalire ddala nze siina wenyinza nabbeebaza naye mwebale nnyo ddala njafunayo olwebaza olw'amaanyi nzije mbeebaze naye essaawa zino tebanzikiriza nnyo ku ssimu naye mwebale ddala ndiku embaza ndowooza afunira n'akasooka ondabye kanjeko ne katambaala olaba okaabi mwebale nnyo mwebalire ddala bannange essanyu agaliwo tumaze ofuna essimu okuva eri omukulu Ken akubiddeko. Yes, mukulu Kenneth ankubiddeko already ali munda nga bamumanyi nti ensonga za Halima zibadde enzibu nnyo so zayingiddemu clearance ya aviation police so kati ku program gye nfunye munda eyo nti abasirikale ba aviation police bali mu kumaliriza clearance then bagenda kujja naye tufulume tugende naye mpaka kwa aviation police banga kuva wano mpaka kwa aviation yegenda okubanga ino olukusa lwonna olwa Halima then butunamala kutuka kwa aviation police bagenda clearinga buli kimu bamutuhandinge mu butongole nga government kutuhandinga omuntu waffe so gega galiwo ye program eriwo era tulinze ba finalizing batubulire nga bafuluma. Abantu babadde bebuuza ng'aluddeyo bonna beyazina bafulumye ensonga ya Halima yate yo ebadde nenemuko era simanyi olaba abanne bonna bali mu kufuluma naye Halima babadde bakyamusibidde munda nga beetaaga looya we abadde mu musango gwe nga gwe beetaaga ajja agende wali amukiriyalinge ne police ya aviation naye teekako omukono nti bamureceivinze then bamutwale ku aviation police then bamutuhanding officially bamuweereze looya we abadde akola ku bintu bye then tulyoke tugende ewaka ewa mama Halima kyekyo ekiriwo. So ndowooza okitegedde bulungi babadde abuuza Halima ng'aluddeyo kyekyo ekiriwo saawa yonna agenda kubeera kyamanyi wali kiwedde agenda kubeera nga ajja ate tumwanirize mu bitiibwa eby'ekitalo. أنا كلام حليمة أنت ساكت. حليمة أنا بابا أنت. محمد بدي توجه شكلها ما شبتني. حليمة omulindwa maama aluwa maama jangu maama Halima amaze okubeera nga atuuka. Halima kenno yagenze omunona naye ndaba tavuddeyo naye ayagala tujjamu mutima. Kenno oyagala tujjamu mutima ali mukujja so because of commotion eri awo munda kati nze ngenda lindira wano bweru ali mukujja. Yes, munda kibadde kitya? Munda of course abaana bangi engeri gyaliko nyakanyamberege babadde balina okumuscreeninga nnyo. Amunda abaana bamutegedde? Of course abaana bamutegeera because yafuuka celeb.
kutubuuzeeko Mr. Ken. Mujebaleko mbalamusizaako nnyo. So tumuyinemu eddakiika nga eddakiika ekinene nnyo obutasukka 15. Mama owulidde? Maama nkulamusizaako. Kale nnyabo. Kale. So tugenda mulindiramu wano eddakiika nga 10. أنا كلام حليمة أنت ساكت. حليمة أنا بابا أنت. محمد بدي ترجع شكلها ما شبتني. حليمة So erembeera eriwo era twabagambye nti ebintu bya Halima biwanvumu ye ayese mu kkubo ddala. Banaye ku lw'embeera eriwo Halima bamuyisiza mu VIP line era sawa zino tuli mu kwolekera tugenda ku aviation police. Bwanatuuka ku aviation police then tulabe buli kimu kitambule bulungi nga kirina okuba bamutuhandolinge then twebaze mwenna abaliko abeekumidde ku SB4 tugenda SB4 mama twangwe bali wali so gwe wenna akyaliko era akyatukuumidde ekkubo lyetumulindiddemu nga womanyi nti embeera eriwo ye ate ayitidde walala era nga ebibye otwogerera amaze okubeera nga atonnya ku ttaka lye Uganda ali wabweru tho birinda kubeera nga biyitisibwa mu process era nga wolaba nti alina okubeera nga ate atwalibwa eri ku aviation police era nga wowulidde abeere nga ate atukwasibwa mu butongole naye nga bwe bityo bikyali Halima gwe wenna nsanze okulaba nti gwe wenna aliko era atugoberera yembeera ye eriwo Halima amaze okubeera nga atonnya ku ttaka lye Uganda. Before kwetukyali otalo terubadde lwangu naye Halima finally tumaze ne tumufuna ali mu motoka eyetuvaako emabega tukyali ne maama naye ebisingakaawo tugenda paka waka kubanga olutalo lwabadde lunene nnyo naddala ku airport awo kubaddeko ko n'abamu ababadde bagenda okusibibwa tetumanyi oba kiki naye nga byo biwanvu amateeka gabasoose okutuwa nga Halima yakatuuka tewali yadde omukwata ka video yadde omukuba ekifaananyi ne tugamba bannange
omwana waffe ate ayingiddewo nga mutujju naye ekyo mukisa omulungi agenze wali ku poliisi ya aviation n'abeera nga bamuggyeko ba statement agenda kuba nga abitubuulira gwe wekumire ku SB4 agenda kubeera nga abitubuulira bye bajjeeyo naye nga mukama wa buyinza. Maama owulira otya? Mpulira essanyu okuba Halima kati mulina mu 5 mulina mu 5 n'ekirala n'abambeereddewo kuba mbadde ntuuse okubulya nga ate amaanyi ganzigwamu nga tutogenda ku poliisi naye kati Halima ke mufunye mukama mulungi n'abambeereddewo mukama abakulembera abagabirire abawe kye basinga okwagala. Sirina bingi byakwogera. Halima wano mu kuvaayo wali ku airport wamulabyeko? Halima saamulabye kuba nabadde ntudde nga sikkiriza ti oba Halima yajja bawe baŋŋambidde nti mudde emabega ate nendaba nga biwanvuye nagamba looya yamuleeta nga ate ndaba looya avaayo yekka awo wensingira amaanyi okunzigwamu naye kati ndi mukakafu nti Halima mulina. Neebaza abaana bonna abatubeereddewo ne benkyatambula nabo oba nkyali mu mikono gyammwe. Wano mu kuvaayo kwa airport wano wakuweddedde haaga owulidde oti? Wampeeredde aga mpulidde nga oba atali ku nsi aninga ayingidde ensi endala era nakati wendi naye mulinga abavuga oba simanyi kuba essanyu sijja ddiraga olw'ensonga sisanyuka era wedaba nkaka maama asanyuka naye nze manye ekizibu kyange manye ekizibu kyange sisanyuka nnyo ate ka pressure negenda erinnya mbeera awo bwe ntyo oyinza okumpa ekintu nogamba naye omukadde ono muwadde tasanyuse naye nga nsanyuse era mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abaddizeewo era katusabe mukama tutambuze bulungi ebisingako awo tugenda kubeera nga tubinyumiza waka naye nga ddo olutalo ddo luwedde finally Halima akomyewo nga ate mulamu tetusobola kukowa kwebaza gwe wenna alina kyakoze ku kudda kwa Halima. Abaana nno bangi ababeera mu mbeera nga Halima ze yalimu oba nga zabaddemu naye nga taffe tetumanyi oba ng'omuntu aliyo tamanyi neweesanga ng'omuzadde alina omwana nga yamanyi nti agenda Saudi okanda mubuuza nti omuwuliza nti munnange maze omwaka simuwuliza naye nga tamanyi kikyaliko. Abaana bangi bali mu makomero eyo mu Saudi ne mu Dubai naye ng'obuulyawo ne bazadde baabwe tebamanyi nga ne intaneti eno aba social media tetumanyi n'abeera eyo Katonda olumu azza bibye omwana najja nga amaze emyaka 2 nga yabula dda n'azuukira buzuukizi okwoterako emboozi nga yagamba mbadde mu kkomera naye bwe awuliriza emboozi zino era alaba emboozi zino kiki kyoyigamu gwateekeseteesa okugenda e Saudi aba ggwe ayakatuuka e Saudi bino ebintu bino bibeerayo tetugamba nti nno temugenda musobola okugenda buli muno omukisa gwe naye nga bino ebintu byapeninga ate era bibeerayo. So tusaba gavumenti ya Uganda ensonga zino ezitunulemu naddala ku baana abali mu Saudi temuntu ofuna buzibu kati nga Halima wabadde atisiko gavumenti ekwateko eteeko mu mateeka ba ofiisi tutugula ku ofiisi bweti ebeere nga ate abaana bano bafuna obuyambi kuva mu gavumenti kubanga ebyaddala musolo guba guyingiza era tubafunamu naye oba oliawo tetwagala nnyo kuyingirayo eyo kyomukisa omulungi nti Halima ye akomyewo. Tusabire gwe wenna ali eyo nga wali baddeko mu mbeera bweti oba nga togibeerangamu naye ng'omanyi nti embeera bweti byapeninga bituukawo buli wofukamira okusaba sabira abaana bano sabira bannyinaffe abali mu mawanga g'Abawalabu mubasabire kubanga byo bye bayitamu si byangu. Omwana avaayo nakunyumiza emboozi n'abeera nga akunyumiza firimu ne weebuuza eno firimu oba mboozi naye nga ddala byo gyebiri. Tukoze programs nnyingi ne tukomyawo abaana nga bamu bakutuka emigongo abalala balema abalala tubaddiza mu makeesi mu bibokisi
naye nga bwe bulamu bwe tutambuliramu oba oli awo buli kimu kibeera n'ensonga. Tusaba Katonda bannyinaffe abasigaddeyo abaliyo nga bali mu mbeera embi, Mukama agonzeko ku busungu bwe, kubanga bonna bubeera busungu. Era tusaba Katonda oba Mukama Katonda yatutonda nti bwe tubanga tulina kye twakusobya ekibonerezo byo tukozeeko ekimala tusonyiwe naye abaana bakooye okubonaabona. Nze muzzukulu wa Kabajja tuli mu lugendo okubeera nga ate tugenda paka ewaka. Ndowooza ebisingako gy'okubinyumiza. SB4 Media Tuggussa Enssonga.